Abatulaba DJ Senior B TV yenze DJ Senior B the Remix Wizard ndine Gaza MC once again so nga tuzera tuzibawe ngawe twabasubiza titujja kuba tujjanga mpaka kyolina okukola kimu subscribinga teka ko notification bell eyo kuyambako kulaba baba video empya ebereze of course ulola video empya kimanye tuba tuguse nembozi natagwa buomi Gaza buli wembera naye tetusobola kugaya kimu bibiri nga tutogedde ku entertainment. Ate mu entertainment fenamwe tusimba makanda okubanga tudukanya mirimu gyaffe gya buli lukedde. Olwaleero tuzze tugenda kwogera ku abayimbi abalina vibe oba bosobola otegeka mu ntegeka ya ground oba eno ku muntu wa wansi oba ku muntu wa bulijjo muyimbi n'atakusala. Gaza agenda babatuwa twandibadde tugamba tugenda kuwa abayimbi 10 naye bayinza ossukamu ate tuyinza obutakozesa namba olw'okuba bayinza obutajjira nti ono yasinga namba emu ne namba 4 namba 5 naye randomly amanyi ogenda bogawulira gwe buli gwe bakoonako kuba bukuba essimu okole booking y'omutegeka eyo najjo yagala kasoba nga entegekayo yakugula wundi oba ku muntu wa bulijjo. Gaza tusanise okulaba mbeera ki eriwo yaman bigenda bitya mpola kawiki okayiseemu otya? Kawiki era bwekatyo tubaddemu n'ebizibu tulina muganda ffe yaviirwako awo taatawe so kati gwe tusinze owa obudde wiiki eno kuba yalwawo nnyo n'asulawo ennaku 3 then nga tulina omala tumuziika era jjo wankubiri mawulire mabi atuva kuziika eyo saidi za Mityana Road mawulire mabi era bwetyo nno naffe mu DJ Fraternity tebibadde birungi nnyo twafiirwako dijjomba mwita DJ Kenny oyo abanantebe mu entertainment industry ntebe badde bamumanyi adda wangalira kawukwawo era nategezebwako nti abadigize b'omugaluga DJ Kenny yakolako ku login lounge so yatuvaako awo yali asala ekkubo ne bamukoona so yo mugwe bazike galuga yes bazika onga opposite login lounge awo yes so bwatyo tusaba mugenzi emyoyo gy'abagenzi mukama agiramuze ekisa wiki ebadde enzibu naye all in all obulamu bulina ogenda mu maaso ffenna mukama yasalawo era yajjawo yaman twasemba wano okunyumya ng'otunyumizaamu ennyimba ezikola drive ennyimba abantu abategeka abayimbi yonna gye bategese ennyimba ze balina okukozesa ku drive ezambaza abantu engoye ne bajja mu kivulo ne basasula ne bayingira ate nebivulu nno webyatuuka ennaku zino newekibanga ekivulo kyabwereere siba abantu basobola ogaana okujja era kisoboka tubitegesenga noga kuyingira bwereere ne batajja noga kuyingira mutwalo ne bayiika buyiisi abayitirivu so kati simanyi oba kasansi nako kaliwaawo oba ke katutwala ku mbozi yaffe gye tugenda okwogerako eya muyimbi kyaleeta abantu ku gulawundi nga woba batunuulira soko mpeeyo omuyimbi gwe banyomereza nga oba abategesi bamunyomereza oba nga audience munyomereza naye nga ate baba bamutegese nga bamala ne bayiika buyiisi nze omuyimbi gwensinga kati sijagamba nti gwe banyomereza tebamunyomereza naye ate bamuratingira nze abaddeko ku ground wategekeddwako wakoledde ndabye nga enjawulo gyagaba ntini nnyo ne bali be basinza bawaana webale nnyo nga ntini omuyimbi oyo ayinza ba mukyala Spice Diana webale nnyo ya Spice Diana bw'oba omwogerako mu industry eno kale bamulaba nti amaanyi w'amaanyi naye ate waliwo batuuka ne bagamba nti naye ate tatuuka ate bano okitegeera nga ate waliwo bewanika besandyagadde kumenya oba nsoba menya nga ati kale Spice bagamba w'amaanyi naye tatuuka Shiba Spice w'amaanyi naye tatuuka simanyi basindi naye ng'ate bw'obeera ku ground eno ffe gye tubeera ng'ate amaanyi muganda wange gaalina mayitirivu nnyo ukitegeera so kati oba ekyo nyinza kidiscribinga nti kuba mwandaretinga naye oba kale bo endaba yaabwe y'ebintu kisinzira ku oyo aba akoze eki ayogedde newuwa gyakyakalira ekituufu nnyo muyimbi kyomulala awo gwe bassa naye nga ate bwajja bikyukamu ku ground ya omulala
Neera ne mumbozi yange yagwa na kunyumiza. Nkubulya nti nze mu bayimbi by then kale bakuba amabegako not this time. Yes. Yakubanga mu kiseera ekyo nali ndi mu ndongo wenyini wali nti omuyimbi ndi DJ gwategeka yegwakulira buli kimu nga buli kimu okiraba. Kati omuyimbi ku ndongo yaffe background gravity omuntu gyo omulaba ne bwe bizze nga politics azzeemu. Yes. Ne balaga nti azze nazzeeri. Gravity still asigadde nga standinga nga bw'omuteeka muganda wange. Era olaba era ne babadde nga waliyo ebyo bya campaign yonna bu video butusobodde okufunangako ne bututuukako yonna gy'abadde performing nti session ze zibadde nga zanjawulo okusinga n'abalala betulowooza nti banene ku line up eyo. Kitegeeza kyo kituufu ye owanjawulo. Gravity amaanyi agalina mangi nnyo. By the way n'omulala yandibadde Khalifa Aganaga lwakuba yazikiza ye mwenyene ndongo yajijjako amaanyi ekigere according ku music wengeri gyatuuka ku ground kyakyatuukayo nga bwe yali atuukayo luli singa yasigala ku eyo pace nti music we ku ground bali bamutegedde ate n'ekirala alina performance nnungi nnyo nti oyo Khalifa bw'aba yatuuse ku stage asobola n'okunyumisiza oyo abadde tanyumirwa n'amusiima n'agamba bannaye nabadde simanyi nti nabadde ndooza sijja nnyumirwa naye omusajja atukubye endongo. Kituufu. Kati bano bonna abali general nga talimu kunyomebwa talimu ki naye nga womutegeka abantu bajja be bali waabo bwe tubatugendamu womutegeka abantu bajja. Kati feno ku ground gye tuli oba si nga bwe nasooka okunyonyolera mu mboozi yange ziri zonna enkadde bwenze ekyogera nti siri nnyo wandongo ya urban ndi wandongo eno eyaffe eya wansi twasooka ntusaanikirwa nnyo band music. Kati mu band music twajja nga tutegeka nnyo olina okuleeta omuyimbi ono alina ensonga ekwata ku muntu yennyini bw'aba either teyogera ku ssente eyogera simanyi ku basingo maaza simanyi bwe bateyogera ku ekyo oba love okitegeera ate nga ne love eyo olina okugyogerako nti waliwo love eya kintu ekikulu kapo nti bano babafumbo babiki byabwe ekito kyobola band music ene waffe yabuuminga nnyo ne kati essaawa zino ng'olaba nti beeyawudde nnyo ababandi ne bajja nga bali solo kati omwomu baluli byalinga kibibiina okuwulira music mu band kyali kinga kibiina Eagles production n'owulira simanyi baani nga bona bajja bibiina ground kati naye kati ssaawa zino sookwata omuyimbi ng'ali omu n'omutegeka naddala ababandi abaasigala nga bali kupika music kuba waliwo abakivaamu naddala kati nga batuyinza okwogera ku ground eno station manager mu Eagles yalina amaanyi mangi kituufu naye simanyi lwaki yajjamu n'asala omuliro ye kati ku ground naaba nga takyaweerezaayo byamaguzi bye kituufu naye nga yalina amaanyi mangi ku ground so kati bana basala nga bapika ba Morini ba Irene ba Geoffrey Lutaya Misa Kisemakula bonna ground bakyagirina y'amaanyi nnyo jesi lwakuba simanyi senior bill lwaki music okuva twava mu covid abayimbi beeyongeza ssente omuyimbi mu kweyongeza ssente nti Misa Kisemakula nze nga nku approve ninako we nali nga before covid nga tugenda mutegeka side zaawo kawukubi ki nga genda yimbira akakadde kamu kati emyaka egiseewo si mingi naye after covid nga Misa Kisemakula oba tolina bukadde buna mubaala tolamuza kyo kituufu simanyi kikyabaawo after covid then before covid kyakyusa nnyo abayimbi bakyusa nnyo ebbeeyi simanyi kyava kuki naye nga beeyongeza nnyo ebbeeyi ground bakyagirina naye babbeeyi nnyo kati kyokola batu batya kyali kiva ku nti bwe tugenda mu covid abantu batuka time nga tebalaba ku bayimbi ebyaddala abantu batuka time nga tebalaba ku bayimbi yes omuyimbi talina wayimbira abantu tebalina balabira muyimbi ate si buli muyimbi nti yali asobola okukoleza online production zezo n'oluteekayo abantu balabe ate ne relationship eno eyogamba nti omuntu atuulaawo ng'oyimba ng'akulaba bati kyali tekiriiwo kati bagenda okuta ebivulu nga demand nene kati of course simu ezivuga nga zonna buli simu eri serious otuuka abamu n'oyagala obbalemesa kati mu kubalemesa oyogera sente nyingi oli nagamba kale jangu n'ateekako deposit kati ogenda olaba nga
bulijjo wali oyimbira kakadde naye nga waliwo asobola n'okuwa milioni 5 mu distance yemu kati otandika okugamba weebale nnyo kati ekiriwo buli omu ng'ayaayana kati otuuka n'ogamba kati atalina milioni 5 sina gyendaga kanyimbire bana babiri abalina 5 olwo olunaku lujja kumala okusinga wanetolola sho 5 ng'oli mu miliyoni era nange mu kusooka nasooka n'endowooza nti baka bawanise lwa covid abantu badde mu covid kati babaagala naye bwe banaagendanga amaanyi omuliro gukendera guli gwa covid bajja kuddamu basale tebaasala bweyongedde kalubate nnyo kitegeera so nti kiba kitegerekeka lwakuba ate ekyannoma nti n'omuntu eyaleeta ekintu abayimbi okwekiririzaamu nti n'olwaleero luno ayinza n'okuba takyafuna sho eweza milioni 2 ebyaddala nti yakitandika nga ye nga bonaagamba nti nina tuwa naye ku tuwa eyo okugatirako ekifo kyo oba tolina milioni 15 sijja kujjayo yali muyimbi kyo yali Palaso Uncle P Palaso yasooka okupaaza bbeeyi omanyi Palaso yapaaza ebbeeyi nga ne Dickens akyali ku milioni 8 nze nali manyi apaaza lwa management ate management sijje yalina waliwo nawulira Simaya abadde ne manager ate kati manager amutadde ogamba ebya Kama Ivan kubanga Kama Ivan yali yatusumbuwako emabegako n'omuyimbi omulala obulungi ennyo era ye yali musumbu era bwe yamala otusumbuwa bwe yatwa omuyimbi yaddayo ku bbeeyi yaffe ya ground weebale nnyo so Palaso yajja naye enteekateeka abayimbi ne bamulabirako ng'ate buli wagenda sho ziraga nti ebifo bijjuza abayimbi batandika ofuna ekikonfide kitegeeza osobola olemezaamu nebikola ate ogenda okulaba nga promota bakoze eki ate olaba bino byonna bibaawo kati olaba kati nga wano tuli nti gwe kyonna kyonna enteekateeka yonna gy'oliko kasite baako aboogezi kasite baako bakitunzi ab'omumwa kati embeera yatuukawo eyo nga bapromota be bakisinga n'okitunda kati ng'oli niwabajja kuba ate abazze kitunda kubanga nze ninako we nali promota omunene nnyo mu ggwanga wano kijja mwogera linnya kuba atera okumpaako ku bulimu n'agamba nti omwimbi wammwe asaba na milioni 15 ne namutegese wantu n'ansala ng'alaga akuba naye ate ng'asiiga abantu ekifaananyi ekinene nti omuyimbi wa milioni 15 abantu kibagende mu mind webale nnyo nti omuyimbi ono tasaaga nti olaba ne gundi yamutegese ku ezo sente yazimuwadde kitegeeza omuyimbi ali serious ekitegeera naye lwakuba era nga omanyi nti beerabira ekiba kisinga obukulu endongo eyo gy'oguza abantu kweyo ebbeeyi bo tebalina buzibu bakkiriza bbeeyi yo naye bawa endongo eriwase ebbeeyi yo kati ate abayimbi ne batuuka nga tebaagala kutandongo naye bata endongo teba siriyasi segera bwe bulwadde Palaso waliwo ne bw'obeera n'obeera n'amasanyalaze nga gwena amasanyalaze mu kaseera ako naye ate amasanyalaze gaago bw'osalawo gawanike galeme kola kibeera upon you definitely gw'oba omanyi kubanga kati nze nteebereza mu kiseera ekyo Uncle P we yalina amasanyalaze ago nga mu butuufu ne bwe yali tutadde ku milioni 5 awo tomanyi ku ground singa naffe twevuga sini okitegeera naye kati bo kye baakolera ng'alemezaayo eri oba alazeewo nga tali awulamu oba ground oba ki ng'alemezaamu eri era yafunako awo ne saga empitirivu awo nga bano bapromota abatotondooza be bali ku ground ebifo ebyenjawulo nga bakayana Palaso namuwaako sente nakkiriza okujja okuyimba ku milioni 10 ate kati atuuse ku kifo nina abantu batini aganya oyimba ate mbwe abanja balansi so yagaana okwimba abantu bangi nga kubulako balansi abamu nga yakkiriza milioni 13 kati nze naliko mu makati g'omulimu nga bamutwala eno gye twagenda ne bakibala ne bakeziwizi bayita batya Mukono kumazi eno gyosala eggaba bwoti nodda wali bayitayo batya ekabanga empata webale naye waliwo beach bagiyita batya Mutima beach ye Mutima beach bali bamwagala ku Mutima beach nga bamuwa milioni 12 bannange yazigaana naye nga omusajja ku posita alina akawembi abalala 3
Yankopya biseere bwe yali mukambwe yazigaana nalo zali management yazigaana ate teyalina manager awo teyalina manager badi machire kya milioni 15 kyajja lwa kama wano kukyuka jukira agenda kugenda mu eyo tuwa boda to boda ngamaze okwawukana ne kama nga bamaze okwawukana oba yali ate bano basajja baba musumbuwa ne kama nayagala nga wasosonawo kinyonyo ng'omuyimbi azokwagala ottaba akolaki baata bano abasumbuyo olw'okuba alaba emirimu wegiri kanyimbire bano ababiri webale kiveewo so ate kati kama yomu ku bamaneja wano abaali bamanejenze ku muyimbi nga yasinga otegera ssente okumanya kama yali ategera ssente ng'ayinza n'ozijjayo mu bungi bwazo na muyimbi n'atafunako yadde oyo ye kama Ivan nadingako naye omusajja wange biseera bya King Kong awo we babeera naye naye nga kale yalinga aseera naye ng'omulimu gwe kuba straight kyekirungi kyekirungi n'okuseera oli bwakuseera biba straight of course era biba straight saawa zikuuma ate tewabaamu nti ate bikubuzabuza nti ate biki nti oba tuuke nti ate abantu bangi nyongeramu ate bayiro era ndozerayo disadvantage eri ku baana abalala ab'ebbeeyi ya wansi mukko atuuka nga yakkiriza okuyitirawo n'atuuka baba nga yemusigaza ku gulawundi yabambi akafo kajjudde kati n'alemera mu motoka Gaza nyongerayo ku ssente ngambye kantuuke sijja kufuukira nnyo ekizibu ku ssimu oli musajja wange nogane musajja wange kikyayita musajja wange ozitegeera ng'akola ebyo obadde okyampa lisiti ey'abayimbi balina amaanyi ku gulawundi kati by the way kati nkunyonyedde baba abayimbi ababandi bamaanyi gabe bagasigaza ku gulawundi by the way ate n'ekirungi kyabwe nti essimu bagikwata bo bennyini weebale nnyo kyataakole nekyanakola yabeera kikwegambye direct akikugambirawo nti sijja kukola kino banja kikola tikyo ekyenjawulo ku management ti management olumu emanyi n'okuba n'ebizibu byayo munda obulungi ennyo gwe nga tobimanyi manager n'agamba gwe bw'omaliriza nange biba biwedde kumba ate eri manager bamugyeko okumaliriza manager takyamaliriza yadde ogenda okuddamu okulaba ku TV wali simanyi NTV simanyi biki zino programu ez'abayi ng'omuyimbi azze gamba bannaye kati buli agaba deposit takyayita eno kuba nakirabako ku muyimbi waffe Gondi alimpa we yatusumbuyira eraga fire kati eraga fire ng'akutte deposit awo omuyitirivu alimpa yajja ne Ibrahim Mukasa ku Spark TV n'agamba tewakyaliwo laga fire sente yonna gyakwata weebale nnyo kati ne tukubya laga fire amasimu ne tumugamba tutereko deposit waffe kati laga fire nga babuuza muli wandi n'alimpa abantu bajjudde kitegeera kati kikiba ate kikisirira music awo mundawo kati mwababeera eri mu bisingo by'amakolero mumanyi ekibaayo ekyo kyapeningako ne ku tiimu The Hairs eya David Lutalo yawumuzaako omuntu ku management naye omuntu oyo nga kyali ku tiimu kati anti jukira bw'owumuza omuntu tomugamba nti owaaye kati ketuve ne mukono tutuuse waka enkya todda tekikola kityo oli ajja bwati nogamba naye gundi tugenda kyusamuko ku mirimu kakati tandika ku managinga motoka zino transportation making sure amafuta gagenze bulungi kati bya booking gundi kajira akwata basajja obaleka bakusumbuwa nnyo gundi kajira akwata muko tumale waliwo kyetwagala sortinga tulabe kati bayinza n'okussaako obuntu nti omanyi ab'egindi bacomplaininga nti ate oba wali sente nnyingi n'ebyo si bye biriwo bizibu so twagala ebyo byonna tubisortinge bakasoma baffe tubakuume be tuyimbira nga buli booking omulimu kati sokoddeko ku transport kati ne basooka bakwambulula buli kyobadde okozesa ekituuka ku mukulu kati bakujjako lwaezo akawunti namba z'amasimu biki ojazituwera gundi kati kitwala process kubanga omuntu omuyimiriza dde and then mubagirawo asobola bakuba n'abatawusi kati tomanyi naleko ku Dembe FM awo DJ Jakuba mutuuze nga na Facebook page ye naye ng'alina agimulwaningira kati batuuka agimulwaningira bamuwumuza ku radio kati
ekiboozibozi kiyita mu nkuba eyo kituuka koli gwe bawumuzza nga bamugamba nti Jacob yakugobeza anti yali admin yagenda bugenzi ku page ng'agiwandiikako Jacob Mazi kati mufolowinge Jacob Mazi nga ne password bagikyusa Jacob n'abona emiwabo paka yafuna abakugu ne bagiyingiramu ne bamuggyako obwa admin ne bagijjamu ne bagikyusa erinnya ne bamuteekako nga ya admin yekka teyaddamu yayiga bulungi teyaddamu so kati n'abayimbi bwe batyo babeera nti bw'oba manager nga yegwe top manager ebintu bigenda bikuvaako mpola mpola kati abantu abo mu budde baba bakyali ku ttiimu kati era essimu ze ziba zijja ku ssimu ye be yakwata deposit baba bakyakuba n'abalala abapya baba bakyakuba osegeera kati nga bagamba ndina omukulu teekako ssente kumbe omukulu bali mu birala osegeera kumbe omukulu atagamba tokwata mulimu gwonna bakubira bawe gundi era oba musajja w'ennyungu oli wa ssente eziwera agamba lumukankwe namba y'ono weebale nnyo osegeera so kati kyebula nti abantu babeerako ku ttiimu okwo naye nga tebakyalina maanyi naye ate era kibadde kyejja nga kyeyoleka lwatu ebbanga lyonna nti wano newe tubadde n'abayimbi abalina management ezetengeredde ziri serious omaliriza nga ate ne manager oku ntikko ate naye okola decision alina sooka kubuuza muyimbi osegeera nti wano badde bakuba balina bwezi ate kati gwe manager kikutwala omwimbi omubuuza oba anayimbira emiliyoni ennya nga babadde balina 5 Why omuyimbi ono ssebo omuyimbi alina ekitiibwa kyaweebwa kati kyekya nti kyebula abamanager ebbanga lina babadde tebalina nnyo mbuyinza obwo bwankomeredde era abamanager batini nnyo osegeera actually kati nze ndabyeko ku manager Emakaros yali wa Kalifa yatandika ne Kokofinga no yalina abawala be yali nabo Wafagiyo yatandika ne Wafagiyo n'aleeta Kokofinga after Kokofinga n'aleeta Kalifa zinadinirako naye ku Kokofinga ne ku Kalifa nga talina tabu nga yabeemala nga litonyo nekyava yayigiriza ne Kalifa y'oku ntikko era ne bwe yamuta Kalifa yasigalayo wenkomeredde okitegeera ng'abimala weebale nnyo omuyimbi omulala ye gwe mmanyi nga ye kuva dda bwate bwe yatulaga abadde Gravity omutujju omutujju siwuliranko na muntu nti ye manager wa Gravity sikiwulirangako kweyagalirako okukolegana n'abamuli ku lusegere naye nga yabyemalira ebibi era olumaliriza nga bagamba katukwe namba ya top rapa yesebo ng'oyogera naye East Africa top rapa yaman musajja w'amaanyi nnyo Gravity big up on yourself disappointing ako mu mbeera yonna gye mbaddemu ne bakyali bange bapromota kuba kati kyali nnyo wapromota Kasimu tubayita nze obuzibu bwe mbadde mulinako ebbanga lyenkoze naye nti simutegekangako wantu n'ayimba naye ate amazima gaalina Gravity tegalabwangako sigalabwangako ku mimbi mulala yenna ate kati amazima gaba gatya ate wamutegese n'atayimbye anti wuliriza ye muntu akubiranga ebula wiiki n'akugamba olaba Bulati eyeewantu njagala ogenda okuyimbayo naye nina sho gye nali neerabira ku lunaku lwe lumu ate we mbalamu distance sijja tuuka mu budde saagala osazemu sho naye kankudize ssente onoonye omwimbi omulala gwotwala ku eyo sho nakudiza ssente ngebula wiiki mu bujjuvu yesebo ng'akwongeredde namuwezi dro kati okumayanga Gravity nga ne wakuyita nti jangu wano akuwa neza transport nakudiza transport yesebo neziri ze wamuwa yesebo kyo nange nkimumanyi kati ag'amazima ku bayimbi batini nnyo omuyimbi yakugambye dda nti tegeka olulala ndozolabye nagamba tegeka olulala tojja kumpa mu kintu ekyo sinia betukolaganyeko nabo webale ali omu tegeka olulala tojja kumpa ezo zimala kati ate n'atuuka ku luli n'akuwa omwana ogikuba n'akuwa omwana bosi si abadde ali bizemu wano naye ng'era emmotoka weziri wano sooka osindika amafuta kuba yagamba tomwongera ssente naye emmotoka zitambula zitya sooka oteeka amafuta ne bayiiya kati nti
nga ne oba mwali mwalagana nti ajja mbira milioni 2.5 nga wali wamuwaako akakadde deposit nga n'agamba tonyongera olwa disappointment eyo bamaliza basise 7 endala ate gravity kagambe kakalala gravity abadde n'abaana bamuliraana nga bakyali baffe naddala ffe eno mu Ntebe region naye ng'omwana akugamba direct n'agamba ngenda kwogera n'omusajja naye agenda yimbira obukadde 2.5 naye nze ompa 5 gange naye 5 ago gampa amaze oyimba tayagala naggalya kubanga mafiya bweyekyanga nebituuka nti yali 5 webale kyekanga birala era nga omukulu olumala oyimba ng'ogamba omwana kwata akantu ate ayinza n'obutajja kuba mafiya amanyi omumala oyimba nga abaleka omwana kati omwana akubira lumu nga beetadde oba mafiya ageze nteeraako ekiseera omusajja mumuleese nga yeegayirira kati kiraga amazima nti gavira ddala eri ku mukulu okitegeera tewabadde nnyo bulyake ekyokukwata obudde ekyo kiri ku buli muntu ne Pulezidenti Museveni atuuka leeti ewantu yes ate nga ye alina fungua barabara ezisinga mu Uganda alina kugamba jjaamu abadde mungi nogamba naye Pulezidenti lwaki okola ekintu ekyo so kati omuyimbi okutuuka leeti kitegerekeka lwakuba mulimu leeti etabuka mulimu esukka mulimu leeti etabuka atwala era bw'otunuulira ku bonna bonna ebivulu bye basize obutebe ng'omuyimbi wakujja era ogenda omaliriza nga abayimbi ku bivulu 100 ebyasiddwa obutebe abatazze baliko nga 2 abatajidde ddala naye abasinga batuuka jasi batuuka leeti batuuka kyatabuse dda batuuka tekikyadda in fact n'abayimbi abamu lwagamba nti n'omuyimbi bannanga abana amasannyalaze ge ng'omuyimbi nti wakabi aba wakabi naye baali badde batuuka abatebe bagamba totuyimbira natuyimbira ffe twagala kuzina kati olwedde buli kimu bakikozedde ekibi naliko okwera naawe lwattegeka kabako elodden wayi wakitanga nange kenyini saamulaba kuba wansiibula kati ndowooza oba ogenda eka naakuba essimu n'agamba nti kukyeggaluga nzirawa nga twawukanye naawe ŋambye kaŋŋende neebake n'abantu ekirungi ntambuddeko naawe mu buvulu bwaffe buno bw'okugulawo mbadde nankyafunye omukisa gwe simanyi gyewala gyoyita nga siri naawe naye nze mbadde nkyafunye omukisa nti wentegese abantu babadde nga n'obugumiikiriza nti n'omuyimbi ne bw'atazze bakitegeeranga banyonyolwanga ne bakitegeera ekirala kiddayo ku kiri kye twagambye nga njogera ku eri vidiyo gyaffe gitwase ku shooting eya ground MC twogera ku MC wa ground nti MC wa ground abantu bano aba balinako akakwate kangi mukakwate kato abamanyi n'okumanya nti oyo senior B nga ne baba tebali mu bivulu asomuga gwe senior B omuyimbi tazze naye nja kulaba okitegedde ne baba tajja kulaba ogamba musajja wange webale nnyo wagambye kati kiba kirungi kuwa kati ffe gye tulina senior B oli DJ w'amaanyi okuba naye ate olina obudde bwa ground webale nnyo nojjako mu balenzi bo simanyi bali wali abakaluma abakola kino babongako nawe notulanira okubuumu onookola ki nokiringa balina kati bwe najja ku show oba kati kangeze nga bwempera nti ku login launch senior B alese omuyimbi ne bw'atajje kati ate nze njava ngamba lumu senior B omuyimbi womuveeko naawe senior tukuba endongo exactly bamanyi basumbuyi gwe simbula kasawo oli badde mmanyi toli nawo okitegeera so akantu ako ndowooza era kalungi nti ebbanga lyonna era newe mbadde nga ninawe nkubidde walala nti nze nsooka kutunuulira bwe nti nenetegereza ababibaawo ababenje ababanda banirule nembetegereza nti nesooka nembasembereza newe wambulizanga kati oli yaani oli webale nnyo muzibu nga nze wemmanya erinnya lye nze mmanyi kyenja okukola anti abamu obatuukako nga alugulidde kati nga teri ayinza musibisa teri nomutukano nga mwana wa maama nze senior B kino kiba kikolekawa nagamba senior lwakuba ggwe naye nze bano abasajja mbadde nze senior mwe mutusumbuwa n'abasajja bano naye ize ano gagwe tiri abasajja bano senior tusumbuwa
next scene ya baba ogambye namuga ajja tugereba kunywa n'ekyokunywa nagamba ate gogo babawa tutule wali tunywa bawonyeza abo dada ekiba kugulawo nogana atajimanyi osege nenga ate omulala waddaza okutasa atayagala kulwana n'onalwana amugamba lumu gwe nja kukuba ggwe ate kati oli ayagala kulwana ate ayagala gamba ono ayagala olwana kujja mukuba so kibawa engeri eyo ey'okukwatagana n'abantu nti batuuka nga bakulinamu obwesigwa kyekiyambako tebasobola n'ogumikiza omuyimbi ne baba tazze naye nga bambi abayimbi abasinga baba just late abawagizi ne beekyawa ne beekyawa katakyazze wakati ewantu okugeza nga omuyimbi ayimba ssaawa 6 gwa kiro ne ziwera 9 nange ne wemba nga nyize asasudde ebiri gyange mba ngamba ku 9 tewali muyimbi yajja ate n'ekirala sine ekyenyiza okugamba ku eyo point nti n'omuyimbi atuuka n'alimba ate senior B kati senior B n'atuuka nga naye ate ayagala kusekiwalinga kifo ki weebale nnyo kati n'atuuka n'abagamba lumoona nimbye yadde gw'ogamba okyajja naye kati ongambye okyajja emirundi 5 weebale nnyo nange mpeddemu amaanyi kuba sigenda sigala nga ngamba MC bagamba omuyimbi ajja osegeera olwoni nakamugamba emirundi 5 yes kati ntuuka ne ngamba lumu abantu bange olw'okuba nsobola obbakakkanya nti bannange omusajja sente yazirya niye aganya okukola ki kujja naye tujja kigattawo nanno olulala lwenategeka omuyimbi omuyimbi nambulako waliyo omwolesa ejjinja eyo oba gwali mwoleso gwaki guterabeera jjinja eyo oba gwa trade biki ab'obutale oba byali biki oba gwa ati bwe basa ekyo omwoleso gwo gwali nga bwolaba nyegenyege nga wolaba nyegenyege naye gwabeerawo ng'ate mu tayimu y'emu nga n'eddagala asali mu east eyo ne papopate kati omuyimbi nga ngamba bulungi nti tofaayo eyo nyimba misana zisaa 5 nja kubeera Kampala konze akali bw'otuuka mu tawuni nkubiraako kubeere tugenda saa 6 zawera 4 ng'ate abamuliraanye bateekayo video ku status ng'ali mu lugendo agenda bugenzi jjinja nga zirinnya za kiro nga status oziraba nti tusimbudde ku basajja be jjinja we are coming nga naye mwali mubaka gwe nayogera luwe tujja agira kati nkubira we nyini yateekayo status mugamba omusajja oyo mwetaaga aliriddawa senior baba tugenda jjinja naye kashoni bakaŋŋambyeko we tuva eno tujja eyo mutuuse nga wa tuyisa kati mabira kati oyo abeera wa ssaawa 9 okuyimba kuba eri tomanya na ssaaza agenda yimbayo kituufu wedda alina wasooka naye nawe bagambye mbwe bayinza okwekoonako awo okitegeera kati namaliriza nkubidde omulala kati omulala naye muteeka ku puroguramu ate ye yajjako bujjasimu ku ssaawa ey'okusimbula ku ssaawa ey'okusimbula n'ajjako essimu naye nga namugambye edda kusaawa nga 5 nomugamba manyi nategeka gundi egindi naye alabika ali mu jjinja omwo si wakutuuka mu budde kati nze mugjeeko badde njagala gwe tugenda onzigalire nagamba wambuggalanga nawe siniya singa wategeka nanze bayida okimanyi waliyo n'omuyimbi aggala nga womutegeka akusala kituufu naye nga ye womuleeta okuggala abaganya okujja anti bebamu begamba batalina nnyimba za drive abasinga abayimbi abasinga tebalina nnyimba za drive eno giraba ematalinga nnyo nze yasini yagambye ebintu bingi nnyo ku drive eno ematalinga nnyo ku bantu abaze ku kifo kubanga oluyimba omuyimbi lwayimba ku kifo olw'amaanyi ate ku drive biseera ebisinga terukola ki terukola kati buli muyimbi nze nalirowooza yalifunyeeyo tuni nga ya drive eyo tuni ekoowoola buli wamu olaba ne David Lutalo alina hits naye kati nze ndabe ku bivulu bya Lutalo alina ennyimba ze bakuba nti luno luyimba lwa Lutalo kabuna mawa kati kwasa omulaba nti mukadde kwasa wa drive tabulako ebbanga lyonna bw'obaolanga Lutalo kituufu era atambula ng'ayitamu ne guno omwaka gwennyini mpulidde bamulanzeeko sayidi awo era sayidi z'entebe naye nga kwasa ng'abantu balina kukola ki kujjula bujuzi nga kitegerekeka nga luyimba lwa drive teru nga leke kabone nakaga nti kabone Lutalo yakkiriza waali yesebo kubanga naye yennyini amaliriza ng'ayimbye yakapya yake kati nga Lutalo kati sawa zina luyimba kyolupya
kangambe kuba kati goli mu music kati enaku zino sawe na ina kayimba ka luzungu atengere je simumanyide mu luzungu neta ito sinaka akali ku ground kale tunagamba kuba kana kalwemo ndabanga kakadde kalavu commissioners kaise koko kati waliwo tomato awo lwakuba oba pushing ya bulamu emabegawo yate nyimba ziringa 3 ne video zako kumukumu nga mulimu n'olulingo ennyimba za Diamond Platinum lwalingala ngambitirive kati mbadde nkuwa example nti waba n'olimba olupya kati olaba oyinza otuuka n'omugamba njagala akalango kati Lutalo ku level kwali takyali ku level yimba luyimba lumu mu kalango ayisaamu zonna nayo gye wegendeza atandikirawo n'abuuza otaddeyo ngenda kwagala Alabana togenda kwejusa awo n'agatta okitegeera kati kitegeeza naye oluyimba lwalumanyi bwe lulaga nti Lutalo akutaddeko omuki omukono okujja kituufu kati ebiseera bisinga buli muyimbi abayitagayo oluyimba bwe lutyo nga lwamaanyi naye kati ne ku ground bayita bwe Lutalo is number 1 ku ground nga obadde nti ombuuza abayimbi ba ground wakabi ate ayina ground Lutalo tatimba n'otimba gye tuli eno totimba ne bw'aba alina ekivulu myezi 2 nga yatekayo ebirala biyimirira kituufu n'asooka amaliriza era okumanya nga w'amaanyi kati Lutalo tajja wantu n'akubawo ne wajjula ne bagamba mbu ekifo kyakabi eno ku ground ewaffe kifo si kyekyakabi Lutalo ye wakabi kyo kituufu kati ate waliyo abayimbi nga gye nayimba ku kifo ne bagamba mwana kifo kyo kyakabi ekifo kyakabi kyo ne bw'oleetaani bajja kubaawo kati era kati feno ku ground gye tuli abayimbi promota nga najja naleeta omuyimbi bwamuleeta najja nakubawo ne wajjula kati n'agamba akati ate ngenda baleetera ddako mugenda kakasa kati bwaba yaleese Lutalo yenna addako wakusooka kwekenneenya era kati nga bw'okogera wati singa gwadotegeka nga oggyeko Lutalo nga yavaawo mu myezi 2 ng'olina omuyimbi mulala gw'oleeta ani ayinza okumaintaininga awo David Lutalo bw'amala okujjaawo kati omuyimbi yenna asobola okuddawo bw'abanga si wa ground bw'abanga kale nga nina ofuna omuyimbi ng'alina hits webale nnyo ng'alina hits ne bw'abanga si wa ground naye ng'alina hits asobola okujja tasobola kutuukawo wali takiyiwa nnyo kulabika nnyo nti ate Lutalo yanzigala nnyo kubona ng'ekifo kyange njala kisigaze kuki ku maanyi naye ate obuzibu obubaawo ti Lutalo bw'avaawo bagenda kusaba ate kamiliyoni kati nze wemba nze ategeka bagenda kusaba kamiliyoni ekiyinzaawo okuntaasa Lutalo bw'avaawo nsobola kuleeta Sona Beni Mbazira Tony yanti bado mbuza muyimbi kubanga abo boy nti basobola n'okussawo gaapu ne baawulawo ku Lutalo nekyekiddako after bo then noweri settinga bulungi okitegeera oba noletawo comedian anti ombuza abayimbi balina kugamba nti naye enjawulo y'abasuna Ben ate amaanyi ge balina ku ground eno eyaffe ey'omu kibuga balinga nga ba-comedians webale nnyo sijja gamba nti no kye bakola balinga bannakatemba nedda naye amaanyi entertainer tomusuubira mu ndongo yokka kimajja kikuwa ajja kuyimbiramu akapera awo ajja kuwa mufirisairo ku ngoma ajja kwogera ebisesa kati era mbagiraga nti Sona Ben ene waffe ku ground alinga bamariachi alinga bamaulana and Rain bwatyo ground yabwe bwetyo bweri kati so basobola okuteekawo gaapu ku Lutalo ne weerisetinga kati bakusaze naye tebawezezza bantu ba Lutalo otegeera naye babaweza ne babasinza nti bo n'agamanyi bagalina ag'okuweza ne basinza abantu ba Lutalo naye nti audience bekyusa omwo kuva ku ya Lutalo bogikyusiza n'ogattamu abalala bangi nnyo nti kati ekifo kiba kyetaaga okukakkana kati okitegeera bona mbayenda kugamba nti kiba kyetaaga ate bani tubuukawo emyezi 2 netubagala bani tukyaggaddewo sofa paka nze nyinako we nali baleeta Lutalo
kati omugagga ng'okuddamu okuleeta omwembe yamenya kifo ateekewa tegula ndi open kakitegedde nti ekifo walagere kikyuse bukyusi kati nenge byatali bavudde mu mindset era kyoba weetaaga era ayinza okuyamba abo bokka bebasobola okuyamba b'ebinyaanya bebasobola okuyamba lwakuba nti kale kubanga tokoze grand opening endala n'ebitalo naye era tali ne bano bamisa Kisemakula bajofule tebali wala of course anti kati wekijjira nti oyinza okuba nyini kifo oba omutegesi waawo nga kabajeti tekali standard ng'olimu wandyagadde okukozesako ku sente ntono naye otegeke omuntu ow'amaanyi osegeera kati nga tosobola kumaintaininga abali mu liigi ya lutalo basobola okuba nga bakuuma peesi ya lutalo naye mutugambire ne ku lutalo lutalo takyagaba bivulu senior bisime bw'okimanyi nkimanyi lwaki takyagaba bivulu lutalo tukube okuba ennamba z'abamanager ne bagamba nti omwaka gwonna baagutwala ekitegeera kati mu mwaka gwe baatwala oba oliawo mu kitundu mwenyini mwaliyagala omuteeka nga batimbye lutalo simanyi oba batrackinga simu nti promota kaakubye kati ekiri eyo ebbanga lyebayimbidde ebbanga lutalo lyayimbidde ebbanga lyebamutegese nebbanga lyabadde ne ttiimu alina kano kebayita ground research bakola ground research kati bayinza okukkiriza n'obatimba for the first time ewantu we batayimbangako naye bwe balabawo turn up beekomyawo ne beetimbawo era beekomyawo ne beetimbawo tewali muntu mulala addamu batimbawo baba beetimbawo bokka era nga bwe balugatta ku kalenda yaabwe nze omwaka oguwedde nfunyeko ebifo nga byagala lutalo netukuba essimu kuza manager manager n'agamba omwaka guno tituliiwo okirabye bulungi omwaka guno tituliiwo naye mba ndi awo n'atimba next weebale nnyo kumpi ne ku kifo kyobadoloozaako oba wawo wennyini osegeera nti kati essimu wezivuga mubaamu bapromota abategesi oba ku ttiimu okwo kwennyini nti oyogere nti lutalo takyagaba bivulu abigaba naye ate kati nze okugaba kwe mbadde ntegeeza kuno kwendi mukunyonyola nti alina n'abaana ku ttiimu ye bagamba nti olunaku weruti lunaku lwo gomanye oba otegeka oba otunda osegedde nti kati abo abaana be basobola okunoonya bano baground promota nagamba gwe wali atutegeka egindi ebivulu abivaako nti luli nakuba essimu nga muli bize wali abadde atuyise entebe yo tetwagala kujjayo nga sigwa ategese kati noonya mu area bweti awo kifo kyosobola okufuna otuteekewo kati bye bivulu byolaba era essimu twazikubanga eza musajja waffe gundi nze nyina musajja wange ku gundi ya lutalo gutwakubanga Kulamani ya naye era kati baaba omukubira n'agamba omukulu nga taliiwo ebbanga lino lyonna lyoyogera naye ate olumu abo abalenzi abamu nabo baba bateeka kati jjukira Kulamani yo bamuleetako nabeerako nga main manager nga bakagoba NASA Kulamani bamuleetako nabeera nga main manager kati bwe bamuggyako amayinja naye asobola okuba nga talina kyamanyi kyekigenda mirimu gyemirala gyaddako naye nga bw'omukubira asobola okuddamu ekyo nti mukulu ali bize kubanga ekisooka maybe tasobola mu approachinga nti amuwa mulimu bamuggyako obuvunanyizibwa ekirala tayagala bigendamu nnyo oba maybe yawulira bubi embeera eyabaawo sigamba nti Kulamani kyeyakola naye ng'ate mbalabyeko ababeera mu position wezitu nga ekyo kyasobola okukola osegeera ng'oli n'agamba ati nga bamuwumuza naye nga tebamuleeta mu mawulire bagamba nti ono tumuwumuza teyajja osegeera kati gwe n'omukubira ssimu nga takimala bumazi osegeera nga kyasobola okugamba kyekyo nti guno mwaka tuli bize oba olumu nga ye nteekateeka program kalenda y'omusajja nga bwetyo bwe yali naye maybe wano wataliwo nga mulimu awali amalibu naye nga tasobola agamba nti abadde tibwetiyo kajje tuliwo nga tasobola bigamba kuba tabiriimu naye nga ate abasajja era babeera bize kubanga omanyi lwaki agoga nti guno omwaka gonna tetuliiwo nti olwokuna olwokutaano olwomukaaga ne sande ezo nnaku abantu bakolerako emikolo gino mbaga kwanjula nti kati gwe kitwale nti nno
tutasobola okumala emyezi ng'ena nga gyonna ali bukuti ku mikolo weekend zonna. Kati gwe w'ekivulu eky'okuyimba ekiro nga banoonya we bakunyiga tewalabika. Naye ne Chosen Beck naye yali akuba egundi ground kagite ground. Ne Chosen Beck waliwo ekyakyukamu. Chosen Beck anti naye bwagenda mu mikolo bwagoba manager oli n'asigaza emikolo. Jukira manager yali afata ground gwe bali batuukira. Ground agenda atugoba. Otuuka n'olaba nga n'ennyimba zaakola nga zina target nga za mikolo. Kati atuuka nga n'ogenda omukubira nga ali fully booked. Zinalowooza baba mu distributingiranga ku lutalo wali eri bwe baŋŋambira nti ali mu years. Ate yo teyalwa nayo. Chosen Beck yafuna audience yentuufu, yafuna direction yentuufu. Omanyi balwema abo baali bayimba nga mu space yaabwe balimu abakazi batono nnyo. Kati ate nga waliwo demand balwawo okuta ennyimba, balinda ennyimba zikube bazinyunyu tezigwemu baleke bate oluyimba olulala. Kati Chosen Beck najja ekisooka nga ali affordable nga waali okusinga bali ate nga ayimba nga bali. Chosen Beck bannange yatwambaza ku ngoye empya kyomanya bapromota ndozo kitegedde nga gwe bakugamba kati omwana ajja nagamba olina zino nkuleeta Chosen Beck okitegeera bulungi n'ogamba bannange oba muleeta enkya okitegeera obadde omanyi bakusse oba yasooka n'atuwaamu bannange era big up Chosen Beck bannange nze Chosen Beck naye eyinza obanga y'omu ku bayimbi abo bakyala gwe nasooka okulabako enjawulo yange ezitowa kiringa nange esente zembadde ngenda okulya ebiseera bino nga waliwo nyini bbaala eyo kajansi eyo nga nkubira essimu owaye omuyimbi bw'ati mbadde yamuleetako wano kuba yaliko amasanyalaze naye ali akakadde nga mugamba byaddala nga basinaze nawe nga ogamanyi abayimbi baseeramu naye kamunoonyeeko ndabe nga nkubira omuyimbi gamba nze Senior B waliwo ebbala ne kajansi onaakola sente meka nagamba balinamu 6 nga tazibuuza nti lwazibuuza Senior B nti Senior B gwe wange empayo zino yabuuza balinamu 6 amalina wakuwe ne mugaba balina 5 nagamba kati gwofunira saidi eyo nomanya kati nokubira omwana w'omucovu kati ngendo okuddayo wamugagga mugambe nti akkiriza akakadde nagamba naye nange mbadde ndakubira ngamba tukyuse deeti ngenza obalabalamu nga abantu bayinza okujjula wano mwana ng'ate seetegese bulungi kakafu kafunda mpuliranga omuyimbi akutadde soka promota atazze omugagga neyefumba naye esaawa yo nawe katalijirya omuyimbi asigaleko ali ku ssimu ategedde ofuna gomanya abayimbi bankubira olwokuba tomwogedde ategedde era onalaba vidiyo oli wakakadde Senior B totawaana nze nkubulidde gwekanyisa abayimbi ayoga mwana amaama naye banesi login bayimbi boogera ne management boogera ne management nterekana muyimbi akakadde bayimbe ki simulabangako ekyo kituufu gwe mwambulye Senior so kyo bayimbi nedda njogera ku login sirabangako muyimbi nga liwase kakadde babasukkawo babasukkawo by the way login ye walevu actually ndowooza omuyimbi gwe twakaleeta awo wa layisi yali babiri Kapakati ne ono mukazi wa King Sahayani Wini wa mami ate mwabaleta bangi Wini wa mami twamuleta ne Koko ne Koko Finger zukira gundi yali abantu basatu post ngira nabo bamaliza kadde bakakubye obukadde nga bali mu bukadde ye yaliko ngali chipu kwa hiyo line hapo Wini wa mami then ne Kapakati naye ate ngera nabo
era tebali wansi wa kakadde. Kapa akuba bannaye. Kapa akuba naye kapa mugamba atongere ku music. Kubanga sira bizo mwe bachinkutuma. Ne situma nyoka manyi gwogera nabo direct. Kitege. Kapa akuba bala no muganda wange. Yakobera ddala. Bala ajikuba aina performance ate aina ne audience. Iye etagomba imbi balala. Iye. Sagera so. Mwimbi kyo mulala kuba ground. Mwimbi mulala kuba ground. Dancehall Bafana kuba ground. Sajja wa Kabinyo dancehall Bafana. Bafana. Kuba ground. Bafana. Nomali yali badda kuba ground yali badde King Sir Kabaka. Kati gawo maize ndi wentebe. Yagenda n'agaba night ya King Sport. Kati muganda nga masanyaze gonna yagatuma. Kituufu. Era entebe. Ntebe tosobola tegeka saha ku sente. Tosobola mutegeka ku sente zayimbira. Okitegeera. Oba toyita kubolede yagaba abantu bagamba sasuza kyo kuyingira ngate wali ku Mande tumulaba. Osegeera. Ntebe yafulayo nti bano baana ba mama. Era obona ategeka saha olina mutwala wabweru wa ntebe. Wabweru wa ntebe amanyi wegali masanyalaze no ddala. Kugambye sanze nga izo night zinajja twamutegekangamu. Kitegera kati yomu ku bayimbi nera seba basooka okuweza akakadde mabega gamba. Ngolo abayimbi batandika oyingira akakadde 2019 2018 oba was it utwabeera ne bala wanseri saaya bamu kubayisooka oyingira akakadde nenga ali mu ntebe nga mwana w'entebe nenga akayingidde okimanyi mbunonze kusaidia saaya soka gravity oyingira akakadde ekituufu ekyo kituufu nnyo kwe bamu kubayingira akakadde nga tunagenda mu kine ekyokuleega ssente kw'abayimbi kituufu nnyo kubanga information kanje sigalize abasajja bajja gamba ngo batulabisiza nnyo nenga ate no kyoba manye ekintu kyekikumidde gravity ku ground nti gravity yatukako time ng'abayimbi bonna beereega ne mu period wano tubeeredde nga Pallaso wa milioni 15 gravity nga ye bamwogerako nga bw'atagoba ssente ne kati essaawa yakakati nga nkubuulira mu mazima gravity ye muntu ayimbira ssente nga singa abadde nga bali abalala nga sizera tibadde ezo okitegeera tezaali badde ezo naye agamba bugambi nti atukobaganye kati ogenda kuloti ogenda kuloti ebyangu bimanyi teekako naye ate ng'ogenda okwetegereza nga musajja development gyaliko eraga nti akola n'okusinga ate bali abasoloza miliyoni emmeka 10 meka nga tebasobola kulaga kantu naye kati ye bw'atyo azimbye ennyumba yiyo tugirabako nti ate bakulaga nti ye aba ayimba mpozi ne musajja waffe gondi Alien Skin naye bwe yali tannaba kunyweza kintu kyekyo kifango ni forest kibenga bwe kiri yali musajja lofiti yali lofiti nga ali ize era n'ababeera naye kati mu mbeera y'ekifango ono era nakati ali lofiti ne waliwo kati ffe bapromota ba wansi kasa yagenda mu kifango ono jasanta akabeeyi kale tumanya atutadde akabeeyi kale nyamu nenga tumu appreciate nga sebo Alien yatukubira ku bbeeyi eya wansi nno ddala nenga tamusanyazi yali agalina Alien Skin yase kintu kati yakiwanika nnyo naye wenyini otunula nolaba ttiimu nene kati mwenaye ate omumotoka zijja 5 kitegeera otapinga n'ogamba owa ekibanda izi kasita yampaako yampamu ku maanyi so bwekyo bwe kiri embeera ya ground naye ng'era n'abalanga ogyeko gundi kati ne kamiliyoni yalina ground si wakwogerera naye tafunika ekisooka kamiliyoni yennyini ng'omuntu tafunika ekyokubiri yagaana otereza management ne management ya kamiliyoni nze sibeerangakawo nga ngimanyi nti entuufu yeeno buli omu manager we n'amuliraanye manager we ne manager ne basiima manager kitegeera kati kamiliyoni alaba bulabi nga mwena babakuŋŋaanyizaamu nnyo n'avaayo n'agamba sirina manager ate nga nennyini tafunika okitegeera era omaliriza okubidde Bulaka DJ Bulaka n'agamba tuli wano n'omusajja omukulu waali n'omubuuza katukoze tutya wobusa okujja jangu mumpe ku simu abasajja baali nabo leka byakolinga mazi biri kwezi
sajjowe singa lyavunika kati by the way mulimu abayimbi nga management kati nga bonoga nti Gravity nga tuba tumwogerako saagala nnyo kulemera nnyo ku Gravity kuba olwo nawadde that is my nti musajja wange nze namusiima busiima kuba kyemmanyi ne bwatunira video tamanyi nnyo nti oba kine naye Gravity management mu butabaawo gyali ye yaba open kituufu nti Gravity y'omufuna webale nnyo nomala Gravity yangobye webale gw'osalawo kunyiiga gw'omanyi naye Gravity omufuna ku ssimu n'akubuuza ogamba ki webale nnyo okoze otya ne mulemagana naye kati Chameleone ye baabanga ye tafunikako ku ssimu okitegeera ate ne management teri stable nti nno yiino nti kati bwe ntuuka ku ono mba mmaze Chameleone anti asobola okugamba nti emirimu giyita mu mutima n'atuuka n'agamba sijakola na mutima nga mwaka wa mutima deposit ng'alina ebivulu nga musanvu byakutte kati n'atuuka n'abakugamba nti basiima yabimala kati basiima ate ng'alina kukubira ate mutima ate mutima ayogere ne Chameleone nti waliwo ekivulu basiima kyaleeta ate kati ffe mu bivulu bye tulimu ebyaffe by'endongo ya ground ebimanyi obutebe wabupangisiza ebidongo wabipangisiza byonna byonna wabiriko endagamuntu webale nekyenda ebbaluwa yeerosi webale kati ate bitwalibwa ng'omuntu embeera tukoze anti nga n'abasajja bennyini bebalese ku ground okuuma show bali ku bbanja abasirikale bebale nnyo be bayambako nabali aba audience okukwata ogenda owa abantu ssente mu bakomediani bano aliwo alina amaanyi ku ground bakomedians bonna balina amaanyi kale abalina amasanyalazi kati abalina amasanyalazi bo Maulana and Rain Mariachi is ever compared but never equal then kati waliwo ne bano base Madrat and Chiko nabo balina amaanyi gaabwe negali then kati lwakuba ne ba Madrat abo nze banga nkolaganeeko nabo si basajja bakuteesa nnyo ku bbeeyi yaabwe kitali ku Mariachi oba ba Rain okitegeera bo balina bbeeyi yaabwe sinene si nyingi si ntini ezo basobola oba obesonyiwa toteesa naye Mariachi asoga kabala ke kaliwa bw'okiweta wano n'oweta wano kale nemukwatagana ng'akulabye mu mbeera y'akabaala okannyonnyodde ate bulijjo avuga n'akayitako sinakindi bwe bubaala bwe yasooka okukola ki ng'akyayiriba ground segeera then kati n'abo baana ba niro bani bakyali bamaanyi naye just lwakuba nti nga bumanyi ate ekyenjawulo mu comedy kyendabye mu music abayimbi bano begradinga amanya nti nze ebbeeyi yange tegwa ku yooli naye ate mu comedy singa omwana ajja n'afuna platform ya Comedy Store ayagala agendereyo ku ssente za Mariachi okitegeera simanyi lwaki okitegeera bwe buzibu bwa comedy yadde ofunye platform yemu ne Mariachi naye not Mariachi tonatuukawo sooka osigale ng'obojjerera ataano gano nga bwe tugatta bakolera ensobi okyalinayo omuyimbi abayimbi ba ground bangi nnyo tusaba malako DJ Senior naye nga bo benkuwaddeko sofa nze bakyankoledde obulungi nga nze naye nina abendabyeko ewalala nga sinze mbakoze eki nze mbatimbye nga Misa Kisemakula namulabako Samuel there in Kawuku naddala nga kati mu kiseera kino mu era eno nga baawukanye Eagles mulabyeko naye ebivulu byakuba bikwata yamanyi ne Hajaruna naye ayimba ate bayitabe Hajaruna oyo omulaba y'omu ku bayimbi kasa Eagles manga yagenda ku Cream yasigaza abasajja be yali nabo ku Eagles kituufu Eagles abasajja be yali nga yagala oyimbira naye nga alina yimbira kibiina nga ekibiina kye kimugaana kati bwe yakola Cream yayanguyiza abasajja be nga talina excuse kituufu nga ajja n'akikwata mu bukwasi n'akikuba n'ayitamu n'agenda ajo oyo mulinako nange ki testimony yampaka ekivulu nankola bulungi nnyo musajja ali ize nnyo ate amanyi ground nnyo musajja mulungi nnyo then kati n'abalala Kalo Nantongo naye ayimba mulabi ayimba bulungi nnyo ground yagirina Kalo then kati abalala bina ndyogedeko bali badde baswangisi naye nabo balina ebbeeyi yaabwe akabeeyi ground baatuta ground yo bagitta
bagita ebbeeyi yaabwe wate weeterezeza ate no munnaye obeereeyo kati gotero kwogera nti nfe abatuulako eri mu bisenge by'amakolero g'entalo tubeereeyo nga bayihiya entalo nti obawulira nga balina strategy banaye okimanyi guno omwaka tetufunyeyo oluyimba lwa kugula awundi tusooke tukoleyo ennyimba z'okugula awundi anti ground baba bagisika gireeta wali kummwe okitegeera nebwe sigendayo kyemali kusangiza tegenda ku ground wabula ekima ground ejejeri kati kyejenjawulo nti kuba kati bannange singa bali bayimbi bafe aba ground singa tweyagala bitya kati nteberezaamu ng'azawi mufuna ku miliyoni 2 eza muvinka muwa miliyoni 2 nwaji muwe 2 singa bannaye ntimba buli mwezi ate bangi nona mukitaka eraija nobegakawo kitaka wali wonna kitaka otegeera oba ngamba ki kati naye kati oweka ng'ogendayo noonyayo kati ate gwe bajja okuwa ojja gamba ku miliyoni 2 nawo miliyoni 2 manager nkoze ntya oyogedde kitaka nenzijukirayo olunaku nina kyali wange olwobusasaawo mbeera mu mboozi eno amannya kangeesigalize nga atugamba ye mukwano gwa kitaka nti alina ki close relationship ne kitaka oyo eraija nga bamugamba kiki nti agenda kujja ku show yange musajja wange musajja agenda kujja ku show yange nti wakoze otya nziba ngambe njafunayo amafuta of course fena wetuulira amafuta tewali mafuta gasusa mitwalo 5 mpozi nga oli ava Juba amafuta wegagenda mu kakadde era bwangamba nti n'amafuta gakakadde mubuzo gira kuki otegeera kati nga tuguma time yatukange bwera ennaku nga 3 yajja yeesooza mwana bano bagayi mwana bano bagayi ate kiki mwana okimanyi bangambye ensooka enteeko miliyoni 2 bankolere drop mafuta nawulira amafuta gaswangizi nalyo kategeera kiki bane bane eno ku ground swangizi ne bwe kugamba ojiwa amafuta era oba toyita oba toyita andi kati kankunyumizeyo kamu nga tunatera omaliriza mabega kaawo twakava mu covid yalinga 2023 yes something great kuba ali njagala vinka kuba essimu andi kati ffe tulina bakigato baffe bamanyi omutuukako wali wa Everboss n'agamba kankuwa namba ya manager wa Swangis tomanyi yani exactly okubira manager tukoze tutya gamba nti obadde ogambula ni vinka nti nyina miliyoni 2 bane sijagamba nti yanzijako nene kyeyangamba teyanvuma ne yantangaaza ekifaananyi ky'omuyimbi gwasobola okumpa webale nnyo ku miliyoni 2 by the way ebiseera ebyo waliwo ono omuyimbi omulala omuwala omuto Zafarani ne yalina oluyimba lwe yali ataddeawo nga nalwo lutambula something omukwano gyeguli nangamba kati gomanyi Zafarani amanyi galina kola oluyimba Zafarani mumanyi naye tulinde bwoba ontanta nangamba manja tulikolagana omulundi omulala tweyanzizza nanta kituufu so Swangis ye ekintu yakisetinga ne bawanika ebbango liri eriddala ogendayo ng'oli ready si byakuli naye tekigaana okulamuza era tulamuza lwakuba bamaneja oyinza basanga nga kwola olunaku abalamuza bangi nga banyiize n'akuddamu professional n'owulira bubi segeera so naye nga kyekyo abayimbi bo bangi ebyaddala n'abayimbi abalina empisa nabo bangi n'abatalina mpisa bangi ne ttiimu z'abayimbi ezirina empisa nnyingi ne ttiimu ezitalina mpisa nnyingi oyogedde kwako nako tulikawo obudde bati waliyo abalina empisa waliyo abatalina mpisa naye ng'ate bakulaganika nabo tebalina mpisa ng'olina manya bumanya nti musajja wange talina mpisa weebale nnyo gwe n'omanya w'omukwata that is my man gwe toyogeddeko ebbanga nti ye talibaako na mpisa naye ate ali okay kubanga bwakusuubiza atuukiriza yadde atuukiriza mu bulumi nga byakugamba obanga tomanyi musajjawo tomanyi musajjawo nambeera yakumanya nti ndiddeko kale 5 kaŋŋume teganfa wali mugeetojja
lwaki abalimi babakola akantu ako kusaba envanyuma ngaali wakujja ku sho naye ng'alaba omukubira nnyo Justy n'ajjako essimu kati n'oyita mu bamuliraanye kati yakwata lumu n'akuvuma ekyo nagisazizaamu olinga matako nawe kati n'ofa bufi naye ali mukubajja anti kati tebaddamu kukubira Just oba osirikidde oti ng'oyiiye okubira n'amuggala omwana wa Sidi yajja owa Flash DJ box erwa tuzze tukole ate okumanya nga bano abasajja batusumbuye naye nga basajja bali oke banaye discipline kiva gye yakulira bairawo abantu abamu kati bayawula kati abamu tebalina discipline naye nga bamanyi business tegeera kati salwana ne business naye nga discipline tagikola ki naye waba balina discipline naye tebamanyi business nga musajjawo agenda maliza ku mukaga gamba senior big nkubuulira amazima ekyaddala simu zonkubidde zimala sigenda kujja ndabye nga bwenna akulimba ebbanga etukolaganye kati akulaga yakuzibwa naye ate akuzibwa ku mukaaga nga talina kuzibwa kwemu nti kavaayo ku mukaaga naye singa yayogedde kwemu ng'ate yabadde akimanyi kwemu olwedde nti tagenda kusobola singa wayiyiza dda nogatta ekirala abaana abo kale bana embozi yo tukyagireeta naye olwaleero mutukirize tukome wano teweerabira okusubscribinga tekako ka notification bell ako kakujjukize bwe tuba ne video empya ejja jjukira video zino zikutuusibwako Shalom Supermarket esangibwa wali ku kikubo ekidda eggaluga we bayita Nalugala mu maaso g'omulongooti ogusooka ng'ova ku Ntebe Road oli ku kikubo ky'eggaluga Shalom Supermarket genda okole shopping budde obuwungera like this oba weetaaga okubaako ne byotwala ewaka oba by'onaasula nabyo mu nnyumba ate wali balina stock ejjudde genda oshoppinge era wamu ne bannaffe aba Appleson Medical Care by eddwaliro lisangibwa wali ku bitala by'enkumba opposite King Sport awo nga tonayambuka ku university naye we batundiranga enkoko awo bayokyeranga enkoko eddaawo ng'oyambuka booti mu bitala mwenyini wenyini we bayokyeranga yeyo yennyini ekyo ekizimbe kyennyini famasi eri mu makati bweti kati mu famasi omwo mwoyingira ddwaliro ddene munnange ndaba nti abasawo ngenda ogula lumu empeke bino bituve nekiri omutwe ogula empeke kati wano maaso waliwo display batundira empeke ati ndaba abasawo bo batambula ndaba nga babulira mu maddaala eyo wansi emmanju ekizimbe kyonna ne ku fulo ya waggulu yonna ddwaliro professional hospitals natukawo ne neewunya n'okwewonya bazaalisa bajjanjaba amaaso bajjanjaba amannyo bakola scan eza buli kika ndyagalako kimuli kola 24 hours exactly kubanze buli lwenve nekiro simanyi biki balina ebitanda bajjanjaba abantu aba ordinary mufuna mpola ne VIP osegeera so kyonna ekikuluma kyonna osobola ogendawo bakebeze musaayi biki bino byetubeeramu ng'ozunga abadongo ofunye ennyama oyagala genda ku butcha sooka ogende wali bagikebere twalikayo ennyama yo bwe bagibba wayo manye ekibeera ku kkuba ekira oyinza okutwala ennyama yo bagikebere kumbe gwosanze kuva luta lyanga kanyama n'omujanjabe gumuli wano kati agamba lumu ennyama naye ono akulesa okukebera ye nga ye gumemi gye tumukebera ekirungi ebyo wali abasawo bakugu professionals muweeri bakuuma ebyama by'omulwadde gwe bajjanjabyeko yenna era nandikugambye nti gendawo ofune obujjanjabi obwa buli kika era nkujjukize nti buli lwakutaano olwa buli week ebeera bucket night ku Login Lounge buli lwa mukaaga ebeera kwezi Saturday night ebeera flashback Sunday buli lwa Sunday itayoko free wifi akanyama kabaawo wali mwabakawomerwa gendawo olabe abagitegeera era mbajjukize nti wetuze tulabira emipiira gyonna paka Arsenal wetutta ekikopo kya Premier League era wetugenda olabira finali eza Champions League so ng'olaba vidiyo eno gendawo ku Login Lounge ne Gaza alina gy'abeera naye nina gyembeera neze ntambula amabaala mansi jasi kyenjagala olanga emirimu gyaye gyenkola ndi MC ku bbaala zino ezaffe eza ground
ndi sound technician mpola mpola chimanyi top yange yaganya okugenda ko simanyi njagala kubala yange sound wange aterere mukanika yafudde mbikola n'amasanyalaze ngakola webale nnyo era ndi electrician ate ngo ye mulinamu n'ebiwandiiko by professionalism so ayina omulimu onkubirako ku 0702 56 04 12 oba onfuna MC Gaza tukwatagana bulungi ekyakabinya ekyo era temirabira buli lunaku olwokubiri ebeera bucket night ku point ba ebuwaya ojja fune olwokubiri olumu olwotali bize tugendeko ebuwaya olwokubiri siba bize baza nagambe nakuze siba bize nagamba olwokubiri siba bize olwokuna siba bize n'olwamande sitera awo kyakabi so kati okala keso isa ku lokutano nange mbeerayo ku S&S bar ewakibaya egaluga mbeerayo buli Friday mbeera ne Shabati abaka wa African Zone eyo S&S bar yeba egaluga yasooka okumpa omulimu egaluga nali sikola nko ku luguudo lw'egaluga S&S bar nempa omulimu nenzijja egaluga era yeya ndeetera okubanga newubawoba nnyo ku Galuga Road ne mutegeera wakolagana nnyo gamba egaluga paka luwandekayo nange nondekera olunaku lumu olwa Friday mbeerayo era naye ba bucket night cupa 5 mitwalo 2 tubeerayo African Zone Shabati African Zone live Shabati bosi wange omusajja Shabati yantwalayo nga MC Gaza ntwala mukisa guno okwanju ya Shabati sebo ye bosi wange buli Friday wakibaya ekyo kyakabi nnyo CEO African Zone bisema byokka kale teekako notification bell eyo tujja batukomawo ne video endala. Big up on yourself. Salute. Sign out.